Hello, good afternoon. Muli mutyeyo basebo ne banyabo muje bali kujana gye mutusako engalo ya YouTube comments. Lero ono Toito Mato abuuza agamba nti empewo zinninnyako naye nesigala nga ntegeera bulungi maama kiyinza kuba kiti ekyo era nkola ntya. Kale nno mbabuuzaako bassebo ne bannyabo mwebale kwekuumira ku mukutu, mwebale kwagala buwangwa bwammwe, mwebale kwagala bajjajjammwe, okubanoonyanga n'okwagala okumanya bibafaako kikulu nnyo okubeera omumanyi, kubanga enkya ojja kubeera ssenga w'abaana, ojja kubeera jjajja w'abaana nga weebuuzibwako naye abaana ogenda kukwanukula ki ky'otomanyi, kubanga at the end of the day tusomye ebintu bingi nnyo 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 naye abantu baffe nga bajja gye tuli ate si bye bagenda otubuuza. Eyo ferry yaffe yekalangala bwetyo bwetambula. Abatagirabangako please share the experience. Abo be bantu ab'enjawulo nabo babeera kuli nga teera batambula etika amamotoka amapikipiki abantu eri maaso neggalawo kati awo neryoka etusaabaza naye nga tuli very very fine. Wano wendi sport ya wagguluko eriraanidde omugoba waayo abeera waggulu eyo nga ina steering ne campus kwatambulira, so we are heading to Nakiwogo. Confident you've enjoyed the experience. Please ride with me, cruise with me. Yeah, cruise with me I think is the right word. Munaye abasama batandise okujja, oluzungu lujja kulinnya mukaawo kubanga buli lwe tuyisinganya balutusiiga tetusobola kyebeera. Abamu ku ffe tulina omuze ogukoppa, ndowooza it's also a gift. Osobola okukoppa enjogera y'omuntu, entambula y'omuntu, entunula ye. Ensonga lwaki tubeera confined kubanga tulina abilities ezo enzibuzibu ezikoppakoppa. Kale nno nga tuzzeeyo ku kibuuzo kyaffe ekyolwaleero, ono agamba nti empewo zimulinnyako ne zimuleka nga alimu akategeera ng'alaba ng'ayogera naye nga buli kimu akitegeera bulungi. Munnange ekintu ekyo twakyogerako mu butambi bwaffe obwasooka obw'okwezuula we twayogerera Lubaale nga n'abandula ejjoba sayinsi z'olaba na buli kimu, naye nga twagamba nti ensonga eyo ekigireetera okubaawo Lubaale oba empewo ziba zaagala omanye ebintu eby'enjawulo bye zoogedde, naddala ng'abantu b'olimu empewo zino tezibeesiga bulungi mu ngeri y'okutambuza information oba ey'okutegeera ebintu bye bagamba. Era kino kibaawo nnyo ng'empewo zikwetendekera kubanga zikulinnyako ne zikulekamu akategeera osobole okumanya kye zoogedde, era otegeere bulungi kye zigamba just for future reference. Manyi tulina information circle eno egenda ng'ebreakinga. Jjajja n'agamba nti njagala mugamba omuzzukulu agenda agula amaluwa agateeke mu nsaka yange. Kati jjajja n'avaawo. Kati omuzzukulu n'alyoka agamba ono Mandwa n'amugamba jjajja agambye nti ojja mugulirayo ku maluwa ogamuteere mu nsaka ye. Kati ono n'akitwala nga kyakurelaxinga ate oba tekiriiko expiry time na buli kimu, so nga jjajja yagambye kati ate ono ye ekyo kyatafuddeko yagambye bugambi ojja gulayo ku maluwa gateeke mu nsaka ye. So n'olaba nga obubaka tebutuuse bulungi. Kati bajjajja buli lwe baba baagala okuleka information naddala erimu instructions gy'oli ng'era bamanyi nti abantu abaliwo tebajja kusobola kudeliveringa bulungi instructions ezo, bajja kukuleetera okuba nga osigalamu akalaba oba akatunula oba akategeera era akawulira nga boogera naawe oba nga balina gwe boogera naye, osobole okumanya ky'oteekeddwa okukola oba nga baagala omanye ky'ogenda okukolera oyo omuntu, oba nga bo si kyekika ky'abantu abakoze ennyo tibagenda kutuula mu ddiiro bakole naye ate gwe bakusuubira okutuula mu ddiiro okole. So bino ebintu babyogera obitegeere in that ne bwe baba tebaliiwo nga tobayise osigala osobola okukola kubanga oba omanyi ekyokukola. Kale nno
ekyo kituukawo nnyo ku bantu era olumu abamu bagamba nti empewo ziba tezinnakkalira ku mutwe, abalala bagamba nti ziba zikuba biwenge, naye ng'eriyo n'abantu abalinyiddwako empewo enkukuutivu olw'olumu nejja ate neemuleka ng'ategeera bulungi kyabadde aliko era byonna n'abikola n'abiraba bulungi. Obwo nga butende, empewo zimutendeka nti bw'oba oyambulula okola bwoti ne bwoti, kwatta ekiramula kinnyike mu ddagala, issa wano, issa wali, issa wali, issa wali, mugambe kyuka, issa wano, issa wali, issa wali, kiramula kiteeke wano, bwe tutyo bwe twambulula. Kale naye empewo neeraga nti ekutendese, oluvannyuma lw'okukizuula nti gwe ojja kuba muzibu wa kutendeka. Kale ekyo ensonga eyo etambulira nnyo naddala mu bantu abatuddemu empewo ez'Obwakabaka. Ezo ziba nzibu za kutendeka kubanga abantu abasinga obungi abaali zitendese ate tebasaanidde mu ngeri eyo. Kale ne bajjajja ne baba tebaliiwo. Kale mbagala nnyo bannange, akuume atakuumira mpeera weewaawo.